Muterevu nkwaniriza kojja Kagata exclusive wamu ne Focus TV. Thank you so much wenyo kubeera ngo tulaba nonna ko lero nzize ne kojja ono tubeeko betutanya bingi bigenda maaso mu ggwanga ly'ettu Uganda. Kojja ngambye yuka tuyitireko mu mateeka oba amabago wegaba mangi tugete mabago gaba mabago agali mu kuleetebwa kulitiriti tetunaba na kulayira oba bamemba ba parliament tebanaba kulayira naye tubalanga anaataana agakayisibwa oba agakaleetebwa tetumanyi obwangu buli kuki nzere kojja tutulemuko ku mukwago agagenda mu maaso mu ggwanga ly'ettu Uganda naye nga tetulemwako oba olyawo okusaasira ku kino ekigenda mu maaso mu ggwanga ly'ettu Uganda eky'omukyala ow'ekalangala eyafudde omukyala Nakimuli Helen yavudde mu bulamu bw'ensi eno era waakuziikibwa mu nnaku nga 2 okuva kati oba okuva leero onolabira vidiyo nekimanyi ajja kubabulayo olunaku lumu okubanga lwaki bwolowooza bwe ndowooza nti nno abanaasooka ogiraba kale nedda lwaki olowooza nti agenda kuziikibwa ayinza n'okutwalwa wiiki endala pulogulamu nange yayita anti pulogulamu ogikola naye ate omuntu taziikibwa nga talina postmortem oyinza okulwawo ennyo kati postmortem bwerirwawo kojja nkwaniriza kale so obulamu bugamba ki obwange nga bwe nabubala ye mbadde wano ne musawo Tone ne mugamba ku kabicycle kick musawo Tone asese n'akanywa agambye ke kati ako nenka munnyonnyola bwali kategeera agenda kategeera naye nga yo bicycle kick yali abantu bamujjumbira abamutegeera kyannaku nnyo nti abantu bangi nnyo especially abavubuka yes they spend extravagantly olw'okubanga baluyongoyongo kati kyakola alina okuyiwa omudidi gwa ssente okuzibikira ono yali mugambe nti waaye nga toli mulundu wadde oluyingo omwana obuwala n'asigala awo abeerewo naye nga mulikiriza ssente bitivino obutamuyisaamu maaso bamubuuza nti naye ndi etaliimu wadde akagira naye nange kisajja kita anti kiweweera engalo kakati abantu buli lwobeera nga kuteyetona maganzi ye kimweyimirira kiki nyinimu yamweyimirira naye ate atali oluyongoyongo nsawo yemweyimirira so kyova olaba nti bakabagagga abasinga obungi buno obutwalayo emmere n'obwa Cutex bwe bubayambako buba bukozeseza ku bicycle kick bwobulira kabulira naye bali tebafuna budde bwakugira byebiki ebyo omuyaye ogenda mulaba lunaku gyatwalayo emmere ni watwalayo emmere ate agamba mbu musajja tansasula nti wabadde akusasula lekerawo gitwalayo kumbe akola kyali afuna amasavu ate enjagala okimanye olwaleero nti abagagga obudde bwabwe babumalira nnyo ku assets ze baakola very true kati omwana yaŋŋamba agenda ku faamu agenda mu bizinesi nze nakola waya bali bo baakola ssente kati nze kyenkola engeri gye nakola waya bwe ntwalayo ebintu by'omukyala n'asiima kati naddira oli yakola ssente namugamba nti wanfunirayo bweziti n'aziwoona yakola ki ensasule ono wa bicycle kick so okwewala ebyo byonna byonna gwe naawe weefune bicycle kick eyiyo weerwaneko osigale okubanga naawe oli nnyinimu abantu bangi nnyo bafiiriddwa nnyo essimu eri 0754 oba okugirabaawo ng'eyitaawo naye mwenna abalabi ba Focus TV n'abakojja Kagata exclusive mbeebaza ne sikwebaza yenna olw'obuwagizi bwe mutuwadde ate era nga nkimanyi ndi mukyatuwagira twazeemu okukola wetuti temyako ne ku balala bonna ababadde nti kojja yagambye nti agenda kufiirawo ng'atuwa buli kimu kyonna kyoba tolabye gy'oyitiddeeyo genda ku Focus TV oba ku kojja Kagata exclusive olabe buli kimu ky'owandiise kubanga byonna ku ebiri amiina n'ebibuuzo byonna bye mwagala okubuuza mu bibuuzo kojja njagala nnyo abantu bano obutabaluyisaayo nnyo mu nnaku zino ekigenda mu maaso mu ggwanga ly'ettu Uganda kyekyamateeka agayiika obuyiisi kati ng'amazzi mayitirivu nnyo naye waliwo etteeka kye babadde bagamba erya sovereignty bill obwetwaze tukiyite bwetwaze wanayo waliwo TV yakivunudde ng'obwetwaze si kyeki sovereign kale kyekyanditegeezezza naye ate bweba bill sovereignty bill eba tetegeeza bwetwaze eba erina kyerwanirira naye ate era bagireetera mu foomu eyo naye bwe bamala ojjanja ate olaba nga tebagireese lwa sovereign
baba bagireeserwa kubanga balina kibeekengera kibatangira oba kibakugira. Lwaki tuli mu mbeera eno saawa zino ng'ebintu amateeka tutubadde ne constitution ya 95 nti bagenze okulaba nga oba ensi ekuze nnyo kati balina kyusa buli kimu kituoba omanyi bw'oba okyali mwana muto oyinza okuba nga mbala sayizi nga 7 ey'engatto yes kati bw'ogenda mu P7 oba oyambala 7.8 kati engatto olina ogitwala ne bagireega kati bw'otuuka mu sayizi mu senior 3 engatto era yeeyongerako obunene kati byebiriwo wakola constitution mu 94 nga wakaja mu 86 nga constitution olaba ekufevalinga era nga buli kimu kimala era mulimu n'akawaayire ne bwe bagambira nti aligigezaako gikyusa oba okutampalinga nayo agenda kwaŋŋangibwa bubi nnyo nakakawaayire omwekali naye buli agezaako gikaayanirako nga bagikyusakyusa adde embirizi mmenye kali eri kakyukamu maama ate oba baali bataddemu akakugira nti bw'oweza emyaka 7 oba tokyasobola kwesimbawo ku bwa pulezidenti mu biseera ebyo mu 94 bwe kiro bwe kyali nga pulezidenti wa myaka gye yalina yes ngera balaberera kituufu kyali kituufu era ate nga naye amaze otugamba nti teriyo kibonyabonya Afirika nga bakulembeze kulwa muki kulwa mu ntebe yes kakati oba kati tebakyababonyaabonya tebakyababonyaabonya kakati baali balina bye baagala okuggalirayo waliwo omukulembeze eyali alayidde nti okulonda bwe kubanga kugenda kubeera wagenda kujja Obote yali agambye agenda kudda yesimbewo ng'ate yali aweze 7 kati bateekamu nti bw'osussa emyaka 7 togenda kwesimbawo gundi n'aleeta challenge yali nnene nnyo ey'ebisanja mwami Kawanga omugenzi semwogere naye awo yali alina emyaka 67 nga ne bwe bateerawo eyo ng'etteeka nno limukwatirayo lijja mukwata kuba ekisanja we kyaggwerako ekyo we baakolerera gundi eyo nga ayingidde 7 era naye nga limusibira bweru n'agezaako okulwana bwe bagenda ne bagenda baali baagala okwesimbawo ne bawera awo baali balina okuleeta waliwo yali alina okuleeta etteeka ndi emyaka gikyuke olwo ekkanzu etuuke omuntu ajambala kuba ekkanzu yali ntono ne bagikwatamu ate ekkanzu wetuukira nga tekutuuka oba ogezze ne bagitaamuko ne bata kino ekijama ky'ebbali naye ekimyaka ekyo tukijjewo nekigira obikola omanyi buli kyoba okola olwaleero njagala nkugambe kino tozimbanga enju n'okola oluggi nga olutaddeko sayizi kwe lukoma kuba ogenda kutuuka ayiza oliriira mu nju nga tojaawo ng'ofuluma oba olibeera ebweru ng'omazeyo emyezi 4 ogenda okudda nga mu luggi tokyayitawo nali nkyali mu 1982 nali nkyali muvubuka nempangisa enju awantu nga njagala kuva ewa senga wange senga oyagala omuviire wetongole bwe napangisa ennyumba nengula ebintu kati bwewayitawo emyezi ng'ena nenfuna ssente nenjagala ngula ekitanda nga bagamba badabo bedi olwo kizze mazongoto nga si mazongoto yakajja naye badabo bedi nekaba nange njagala kubusulako ku dabo bedi 82 nenjigula naye nagenda ogigula nga neerabidde nti oluggi luli fuuti 6 ate n'ekitanda kiri fuuti 6 tojjukira nti wapangisa wafunda oluggi luli fuuti 6 ate n'ekitanda kiba fuuti 6 kiba tekisobola kuyingira kiba tekijjaawo oluggi nanka biba byenkana yes kati ekitanda nakigula ntuuka waka nkitikkula kiyingire kyagaana omanye ekintu ekipyawe kyesungibwa kakati nga waliwo n'akyesunze okikolerako ndowooza emikolo naye nakyo kyagaanirawo wabweru era kyabeera wabweru paka lwe nasenguka olwo nenzira gye nadda eyekansanga awagazi nga n'oluggi olwa fuuti 6 n'ekitundu nga kiyitawo nekiryoka kiyingira so ne constitution bweri bagendanga bagigira bwe batyo nga balowooza nti n'abafiitinga paka lwe balikola ki bingi bazze bagikyusakyusa nti kino kyekitufevalinga nti bagenda okulaba nga ate kifevalinga gwe babbinkana naye nga bongera banywezaamu kuba tewaliiwo omuntu yali azze kuvuganya wano mu byabukulembeze bwa wano ng'asinga omukulembeze aliko obukulu
ekyo kituufu tewali kati bagenda okulaba nga oli atuuse mu bracket gye baagala ne bateekawo etteeka bwe baliteekawo ate naja n'alibuuka ne beerabira nti ate no ligenda na kusiba ki ono ayagala baliteekewo kyensinga okwewuunya be babaka aba parliament bakolera amateeka ago nga balowooza ndi bana babaka ba parliament emyaka gyonna awo kati ngaabo abakola ago beerabidde nabo balina abaana abali e Bulaaya kubate be basinza okutwala abaana ebweru tokkirizibwa kusindika ssente zisukka mbukadde 4 bonoba wazisindika okuvaawa ova bweru zijja wano ezisukka mu 4 ani atakkirizibwa gwe omunayuganda okulisivinga ssente okuva ebweru nga zisukka obukadde 4 kati zino zempulira Uganda ze bagiwola obukadde 8 obukadde 7 ziri planned for anti nazo munnayuganda bazirisiivinze nazo bazitaddeko amateeka gavumenti ezirisiivinga nga ziri planned for era bamanyi n'ekyo zikozesa kati gavumenti batugambe lumu nti gavumenti teyagala oyingize sente ezo nga teefuneko nga terinaako zaayo kuba ziri kubeerezaayo bwe balebuweereza akawumbi baweereza obukadde 9 bazikkiriza olw'okuba erinako ezaayo naye osukubina nga baziweereza kojja kagatto katugeze omukulu muntu gyayagala kukolako akuweereza obukadde 41 ngambe kati nze namukwano gwange Megatron ali gyali ansindikira obukadde 750 tokkirizibwa bujjako olina osooka okugenda mu ministry ne bakiriyalinga yes ne bagamba okay kusinziira kojja kagatto naye olowooza nti gavumenti kati kuba MP bwe tulina entegeera gye baliiko level kwe bategeerera tebaatuuke n'okudeeta ekiteeso nti omuntu talina kumira malusu gali ku volume eno nti volume ya malusu olina kumirako tosusa mililita 4 kuba ku bye batandise nze nkugamba kino kuba omanyize kojja omanyi amateeka gano kojja kisaana wuliiza otegeera ebintu bingi gye birimu ekirireesezza bagamba nti waliwo abantu abaagala okukozesa obubi enteekateeka za gavumenti n'okugiyingiriramu ebyo byeteekateekera eggwanga nti basinza okusindikira ssente ng'ate gwe ogenda kukola butuju basobola okusindikira ssente ng'ate ogenda kusaanya oba kwonoona purogulaamu za gavumenti nga bo bwe bazi basindikira ddi ne bazoonoona nga tebannajja mu buyinza ani nakyo kitubuulira kubanga omanyifu bwe twali mu nsiko baatuweereza bwe ziti ne twonoona kino kati bwe baba batubuulira nti nabo bazifunanga ne boonoona oba kati tulowooze nti eggwanga we liri terikyetaaga ssente ziva bweru nze nyinza okugamba nti Uganda ndowooza y'emu ku nsi ezibadde zibenefitinze mu bantu abali ebweru abaweereza muno ssente obuyambi n'abantu abaweereza muno ssente kaakati zino ssente nga ezabadde zizze muno walabye ze bayogeddeko manyi waliwo akatambike wansindikiddeawo ze bakutte kati natunuulira ngamba naye bano baliyiga ddi okukola script kabaka wa script tebakyakubuuza balowooza nti ensi abantu basiru okutuuka ku level gye balowoolezaako ojakyo gita script gamba eyakoze gundi eyo yabadde bogus sente bazikutte bazikwatiddewo airport nga zisala kuyingira wano nga zijja mu Uganda ziyingira mu Uganda zabadde ku airport sente mmeka obumbi bwadde bwa 10 zabadde obukadde bwa $1 yes obukadde bwa $10 mbuulirayo omugagga omu gw'olowooza ng'asobola okufuna akakadde aka $1 nga tamanyi bwana akayingiza wano ng'anaakateeka ku nnyonyi ne bakaleeta nga baleeta omugugu anti ziri eza electronic zo bajja zitracking naye anti mukwano nkugambye kirala naye onzira mu birala ebyo byonna gwe okugamba nti electronic nazo zigenda electronic oziteekawo muzibaningi mukoleki era bagagga bye bakireeta ekyo ne mulaba nga bazireeta kati gwe osuubira nti omusajja alina ssente obukadde bwa $10 ayinza okuba omusiru okukwenkana gwe banaawa obukadde 5 bwa Uganda nokkiriza nti nze nzirabye ziri ayinza okuba omusiru azireeta ateeke ku nyonya abeere gyali kale kati eyo tuveeyo gavumenti ya Uganda abagirimu olowooza basiru okutuuka ku leve eyo ewaayo omuntu eyalabye ssente n'azoogera
nga tebasobola kuwaayo muntu yababuulire nti wali walina emmundu. Togenze wala kojja mu musango gwokero waliwo abajulizi batugamba bo tebakkirizibwa kukola ki kubaleeta mu kamera balaga. Kakati awo olowoleza nti omusajja bo balowooza nti abantu Bannayuganda bamanyidde ndi basiru. Bannayuganda bagezi n'okusinga abakoze script bwe balowoleza. Munnayuganda bw'oba osobola okuvaayo n'oteeka omuntu mu kamera nti yeyalabye ssente n'atutemyako. Kati ffe tubasaba ekintu eki kimu mutuwe ekifaananyi ky'omuntu eyabadde azireeta. Kuba ono yategedde atya nti babadde baleese endeete nga talina gwazikutte nazo. Kyekyokubiri bakwate aba revenue beexposinga batya omuntu yababiddeko. Oba ebyama bya gavumenti oba obigabi n'otuka okulagayo omuntu eyabazigiridde omujulizi waffe mumalaga mulaga bwe mutyo. Kati bwe bamutuusaako ekizibu omuntu alina obukadde 10 obwa $, asobola okukozesa omuntu omulala yenna alina obusobola okulimbalimba omuntu omulala amukolere kuwona ekizibu olw'okuwaayo ssente ze. Ekyokusatu, bannange muleme kulowooza nti abantu bakyali mu stone age. Abantu eyo bavaayo dda bategeera okukamala. Bwe kaakati labira ku ngeri abaana gyoggala Facebook emyaka 2 oba 3 oba 5 naye nga bagikozesa, kikulaga nti bagezi. Kati bye mulowooza babiri waggulu nnyo. Bwe lowoozaamu bw'oyagala okumanya nti gundi ali wano n'otamanya nti waali. Kubanga tekinologi bamutegeera. Therefore njagala mutugambe nti teri bintu biva gye biva nga birina gye biraga ne batamanya ani abisindise kujja. Batukwatire omuntu nannyini byo eyasindika consignment eyo. Bakwate bukwasi gye byava. Destination yali Kampala nga biggukira kwani. Bwe mutasobola kukwata nga musobola n'okukwata omuntu eyayogerako n'omubbi. Musobola okukwata omuntu eyayogerako omwalaba ne ku kamera nti kamera yakulabanga oli gindi. Musobola obbakwata. Mutukwatire gye byabadde biraga kubanga bateekako address. Tebayinza ani musiru ki ali ku level ey'okuba nti aweereza ssente zenkana tezirina we ziraga na muntu gwe zituukirako. Kojja oli mugamba mu script yagiwandiise. Baddemu bawandiika endala eyo twakutegedde. Kuzudde maama. Twakutegedde. Ekyo ky'oluyimba lwe bagenda bayimbira bassebo. Babategedde nti nze kakati ku ntegeera yange entono gye nnina. Olaba weebuuza ebibuuzo bwe bityo. Kakati ate abakugu n'omuntu asobola okuleeta obukadde obwo. Kati ekyo kyonna zikankubuulire. Kati ffe mu biseera we twatambulizanga kase. Manyi nakukusaako ku kase mu myaka gye7. Tosobola kuvunaanibwa kati. Ate waliwo etteeka erigaana omuntu okutunda emmwanyi ebweru tebazitwala. Wakukusa. Kuba ebiseera nga tuli mu kulwanyisa nabyakukusa biki ebyo byonna byonna. Nakukusa ayagala ajja nkwate. Kakati abo ebiseera bya kase nga omutwala n'omutunda. Naye ffe kati mu kuntegeera yaffe gye twamanya waliwo lwe beefuula ndi baddira loole ennamba bagijja ku kofi ey'emmwanyi ne baziraga nabo nga era bakozesa kale ebintu by'emu gye7 bano security gye bakola leero bano ate awawandiikira tamanyi. Ne baleeta loole ne bagiteekawo ne bapanga ensawo za kase. Bano babadde bakukusa kase ono twabakutte. Era mukimanye nti buli anaagezaako tujja mukwata nga bwe twakutte gundi. Kakati ebyo babitegeka olw'etteeka liri bayisiza eryaki ery'okuyingiza ssente mu Uganda. Kati obeere ng'omanyi nti mu buli ngeri bw'oligezaako okuyingiza ssente bali kukwata nga bwe bakwata obukadde 10. Kati abo gye bayita kati balowooza nti abantu tetutegeera kutuuka ku ekyo. Etteeka lino direetera abantu bayingire bulungi badde balina odibaakinga n'obujulizi n'okugamba nti bwe twakutte gundi nga baleterawo obujulizi. Nze njagala kuwaayo ekyokulabirako. One day I remember olunaku sikyalujjukira bulungi kuba ntera okumanya ennaku. Ku kisaawe Entebbe baatikkula loole za ssente nga bazireeta zigenda mu Bank of Uganda.
lole ne zibula oyo siyo temanyina kamera kojja kongodo tekwali konga kamera intelligence teyetaga kamera bwe bagambe wa intelligence ogenda okutte kamera omuli sooti n'olaba ogamba n'abantu yenze nno wa intelligence abaaluno babyogera nze guno gwe mulembe nze mbega kwensoose okulaba bambega nga beeyogerako bannange abeera ku mukolo mube bagumu mbega kubanga n'akulira ebyokwerinda wali wano bambega abagondi aba iso weebali abaki weebali bonna kati n'omukumenyi w'amateeka n'agamanya nibo bali wano kisera mbabadde njagala kujja kapiki kali security ze batamanyi kukola kakati nabano gundi zaabula loole naye tebaddayo kubugambako nti bakoze eki kati bwebakwata abantu bwe babeera so inquisitive bwe twayogera netwogera newabaayo eyalowooza nti muvubu nnyo n'akola script omanyi ezo ze mulabanga ezaabuze oli yali aleeteddeko amanda aga gundi yali aleeteddeko amanda aga laptop kati ezo zemwalaba ezigenda yali ajjako ki manda ga laptop benanga bavaddeyo bwe kiri mu Uganda okimanyi kakati Uganda n'oteebereza nti oyo yaba mwana waani asobola okubanga eggwanga lya Uganda likubisizza ssente nga bazireeta bwe baba baleeta ssente ye n'ateeka nange muntwalireko ku manda gange kale ekirivaamu ng'abaana abo bwe batyo ng'ayingira ne mu konvoyi ya pulezidenti nange kaŋŋendereyo mumponejjaamu nga mumutuleetera tugenderemu kati ebyo ezo script zemukola wangi bino ebijja bikyusibwakyusibwa amendment bill watandiwaati bills zifuuse bills ezijja zireetebwa ziyinza kutaasa zirina kyezigenza okutaasa ku mbeera y'eggwanga nga bwerina okutambula oba zongera tunnyika okutaasa etya nti byetutaasa waliwo kyebeetaasa kye baba batugamba olyoka oleeta ebbiru nti etaasa kino kuba bwe bagamba ku ssente ziyingizibwa mu Uganda n'okwonoona nabiki bwebuuza nti gavumenti eri mu buyinza nayo bagiweereza miliyoni 4 okusobola okutaataaganya eggwanga gavumenti eyaliko egiwambe kati ebintu ebimu babireeta nga birina bebizza okunyiga naye nga tebaagala bagamba nti tutaddewo kino tusobole okutangira kino koja ebbanga lyomaze ku nsi kuno amateeka gano agakolebwa gali effective kyenkana ki kuba go gajja mangi naye are they working out galiyitibwa fine naye gakola ekimala ekiba kisuubirwa teri mateeka ge baleeta mu Uganda ne gakola kubanga n'abagaleeta tebasobola gassa mu nkola koja atereka naawe no mu constitution temuliimu tteeka nti togoba bannayuganda ku ttaka naye baani ababagobako wali osanzeeyo omuntu w'okukyalo n'ava eno n'agoba omuntu ku ttaka abagabeeramu bennyini abandigatadde mu nkola tebaleeta nabajaasi n'abasirikale n'amagye naki ne babayiwa banaagoba ku bantu ku ttaka amagye ne gajja ku ttaka eggwanga bwe limala okulangirira nti nominations za leero era ne balangirira nti okulonda kugenda kubeerayo ne balayira tewali ajja kutaataganya kulonda kuno okulonda kuno n'agezako okutaataganya tumusse tolabangako bataataganya muntu agenda kukola campaigning okulonda kugenda mu maaso amateeka gaali gavuddeyo ne gabunyola nyina mukwano gwange talina wala nnyo ali mu bitundu bya guno jala zonna zirina jala forms zonna zirina ye yawangula naye tolabangako nga baganye n'omuntu eyewandiisizza nti tojja kugenda yeeno amateeka gaavaayo ago ge baayisa ebintu kati ne Uganda waliwo omulembe kwe gwa byatuuka ne biba nga tebikyakola nebisoba tebyasoba na busobi ne bikulukuta nga tebikola for instance bwe bagamba nti omuntu bw'anaabanga atunda ettaka batenants bajja okusookanga okubwebuuzaako nti onaagula mbuuliraako gavumenti bwe yali etunda Nakawa ne Naggulu beyeebuuzaako kogenzo bate bakitegeera nga temwakitegeera bannamawulire tebabiteeka nyumirwa nnyo okubanga njogera nga ndowooza ndi gwenjogera naye ali professional naye bw'ataba professional ate kinkola byate nendabika nga ate nze mu hostinze kojja ngambye Naggulu quarters nali omu ku baalinamu ennyumba
Did they contact us? Akomade sitegedde nti walinamu n'ennyumba. Ekisaawe ky'enna kivubo kyaliwo nga amatiimu ne Villa Express baani abaali basambiramu omupiira bwe baali bagenda okitunda bakiwego bakiwa baba contactinga. Mulime kwogera nga batalina magezi namwe. Obusungu nga bungi. Si busungu. It's just being brilliant. Ayinza obutategeeza mwe balunkulu buse ne bategeeza abanene abaliwo abanene. Batenanti be baali baani ab'ekisaawe ky'enna kivubo. Management y'ekisaawe ky'enna kivubo eyaliko okuva mu FUFA ne mu National Council of Sports. Olwaleero basobola okujja ne bagamba nti katubeereko katusiibeko nga tufudde muno. Kale tuzanyiremu kamaaki kaffe kamu. Nga tetusasudde wadde 10. Bino ebintu ebimu abantu batulaba. Luli nali ntambula. Nensanga mwami Kiggundu naye ng'abamuliko balabika tebaagala njogere naye. Tewesembereza. Naye ate nga ye mwami Kiggundu kama oyo muleke muzeeyi mumuleke nga era mwami Kiggundu singa namulaba nali nina bye ngenda okwogera naye byandimusanyudde nnyo. Yandisanyuse. Naye enkokola zaali wali. Maama nga kati nno nga ndabako abali abamulika enkokola nga babadde nga bagundi awo. Era ne mubuuza kye nakola ne mbuuza kubuuza nemugamba nti nkulu gye baleko nanga mbali nange mwebale emirimu tubiraba byonna nemugamba nti tuli ssebo n'entambula naye mmanyi nti waliwo ajja kundaba tujja kukyalo mu bijja kukya omusaleko nze ebintu byange sisalako muntu ye abamanyi nti nina kyendi bye bakugamba waaye muzeeyo tubadde twagala kulaba gundi oyo natandika okulaba omupiira mu Nakivubo 19 7 mwezi 7 wakoma ddi nenkomanga ekisaawe bakigadde bakizimba ne bakitereza kati ne bakigulawo era yampita kati kankubuulire hamu yampita kuba kaadi gye yatuwa nali ne mukwano gwe bamuyita mwami George William Kajoba ne tuyingira ne Kirumira His Excellency Kirumira ne muyitamu ne mulambula ne tutuula ne tukola ki natulabiridde naye kyemmanyi kati naye nja kumulaba ajja munoonyako waliwo n'omwami gwe bayita Yasini oyo manyi era lujja kukyalumu omufune koja nga tuwumbawumba olowooza ki ekyandibadde kikolebwa naddala mu mbago lino oba mabago ge baleeta ag'enjawulo what should be done? What should be done? That's not a question. Ekyokukola bakimanyi naye tulina problem emu ku bannayuganda ba MP ba Uganda tewaliwo ba MP bali ku ludda lwa gavumenti bateesa bintu biyamba gavumenti mbuuliraayo kati nga bwowakanye kuba olabika ogoberera nnyo mbuuliraayo omu ng'akiteesa kati nze njira nnindako ekyange nga kyaleeta mukwano uliya muzeeyi njagala onnambulwe bungi nga kyaleeta kiyamba eggwanga bw'osobola okuleeta biiru nti omuntu tayingiza ssente wano kuba tulina nnyingi nnyo ze ne ziriwo zitulemye naawe nokkiriza olw'okubanga balina babagamba nti gundi kagenze ebweru ayinza okuweereza ssente muno ennyingi ne bakola eryo ne bakwatamu naye nga bayerabidde nti nabo balina abaana kuba bo be batusinza abantu ebweru abali mu buyinza ne batusinza abantu abali ebweru abasobola okuweereza muno ssente tulina buzibu nakyo oba muliteekawo muliteekewo nze ate omwana owange tayinza kumpeereza ssente zisukka miliyoni 2 eza Uganda kati ate abalinayo abasobola obaweereza 8 ate mwe mulitaddewo muliteekewo lijja kubanyiga kale ebigambo tebibadde birungi oba tebibadde biwoomu olw'okubeera nti nno kojjanga begambye nti ebbanga Mukama lyamuwangazza ku nsi bintu bingi byalabye era bw'aba agisimbye ensonga n'agitunulira agitunulira mu ngeri ez'enjawulo otherwise obadde mulabi bulungi okuva gye twatandikidde eri mpaka leero oba wano we tuli mbadde ne kojja Kagato naye nga tukujjukiza bannaffe aba Bicycle Kick bagamba nti beeyune bakuyambeko oba okulyolyawo okuzza erinnya lya nnyinimu n'okubeera nga obeera gumite namba y'essimu eri ku screen okwo eya kojja Kagato era nga nkujjukiza ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyune bakutonera ebintu eby'enjawulo
era nga ne brand zino weziti za t-shirt bebazikolako so beekwateko jja naye bajja kunoonya kagate exclusive egende ku saati awo so bajja bakikolera nina aba focus poultry farms nendo zabo bakolako naye oba balowooza nti enkoko egula obukadde 10 balekeyo bwe bati baagala nze omanyi nine tuyinza kubanga tusuka wano producer ajjayo mbere bulungi mweraba